nga ge mazima naye nga galuma gannaku nga kyannaku kyokuwe mulwe okufe mu nnono yaffe nga ffe we don't believe in that okitegeera tuswala eryebuko bingi nga bibadde ebikunyumiza naye era tugenda kwewala abantu abo kibeeranga mu bayibuli nti amateeka mwegali 10 naye abantu bamenya amateeka ago ndowooza teri batamenyanga ko bagamenya every day okitegeera but the world has to do what the world has to move on so mwekyo ekirungi kyabyo mweyo issue gye nalabyemu nti EPAS gwe bagambye information eyo yamutuuseeko bulungi kubanga teyabadde nnyo yabadde yoono EPAS abakubeera nga rebatolinze kwefu nga naye amuvuma kyalibadde kirala naye yakkiriza lwaki ate EPAS gwe bagamba teyayomba ate bano abalala ne kibaluma anti bano kyabaluma abalala kubanga layini ebbiri ezaali zisembayo n'obalaba olwo bayinza okugoyinga global okitegeera kakati oli alabanga oli mukwatakinga yiwali tumumentioninze so they take offense taking offense nekyokubiri ke kasuwa ke basigazza TikTok ke kasuwa omuyimbi asoosogeza akasuwa ka TikTok kanga muyimbi olobadde manyi bayita akasuwa wasuubirako ko mu kisolo bakwadde pocket money nosogazaamu olwasa abanendi kasuwa video August oba kati bakubako ku chaniso no wasend nosigaza akasuwa nko ino okutalayo ne bakakuba kati TikTok nejjo bakubya akasuwa kange madulidi alinga embwa webali gologolo negaana ne batukuba kakali n'abayimbi bambi abamu TikTok ke kasuwa abatali as creative nti nange uliriza lwaki okyogera bwotyo kamalayo statement mbuja bali creative abatali as creative as other artists as other artists nga bajosha baraka abali mu Afro Nation no bali ku obo kitegeera nti kano kasigala nga ke kasuwa nti singa obeera okakutudde bwoti omma guno gulinzisa singa obeera okakutudde bwoti obeera obamazi baba weddewo kali yebe wedde bagamba nti alwanira Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup.
abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Katwe Tugamba is happening mina oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Go yakafuna simu, yakafuna wifi, yakafuna data in Shalom 256. Alagwa subscribing nkujjukiza okusoka notification bell ako wagulu akakade kola bakabera agulu ako so that ofuna each and every upload that we put. Mpola. Nze Shalom Haddad Kawesi gwa yogera nawe era gwa yabona ku lwalero. Wabula sibanzeka onako olwokuna mbane Frank Ntambi when balukeza ocheta orange cat bagimalawo kati njirina waka kati yiya erinye pya eri kwisa mu masekati g'omwaka likyaliwo eri ya orange cat bagimalawo nako zino bagikuba yali ebyalubaluba bagisinza amagezi. So on Frank Ntambi gomulaba gwe yakatwegattako ng'oli mpya twana ebo lwakuna kusabiriza abantu bajja buli bapya oli yakafunye essimu oli bago yakaprovingira loan ya M-Kopa abantu bakagira. So wakadde kufuna mawulire mabi omu ku bakyali bange Laifa eyataka yafiiriddwa ate sister we kyo kibi nnyo hatakafe eyatakafe yafiiriddwa tutusa okusaasira kwaffe eri hataka lya nambiro olw'okufiirwa akaate muganda wo kibi nnyo kitaba omwogo omugenzi mukama agulamuze ekisa ate era mbuufu emu nensaasirako mukyala wa Tomdi Agatha Katrina olw'okuviirwa akaate mami kibi nnyo. Sending my condolences to the Brihiri family and warm thoughts. Kitaba omwoyo gwa maama mukama agulamuze ekisa kibi nnyo ffenna munabeera myaka 9 kibi okufiirwako omuzadde. Tusobola okusaasira kwaffe eri Agatha wamu ne Tom Jolo okufiirwako nyazaala we mwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze ekisa. Abafunye ebizibu mukama abasaasire, abalwadde mukama abasuuse, nammwe abafunyemu ebirungi tugamba alhamdulillah. Wabula sitambula nzekka ennaku zino ntambula nnyo Solange women syrup oyo nno w'abakyala Solange olaba ono Sadi yakoze ka Solange ate abantu bagadde bu pad nnyo bagamba buweweera bulinga bulimu mint nnyo pad tesiiwa tewunyisa tekulukuta teyokya. So oba ogenze mu pharmacy oba drug shop oba osabye Solange kafaana bwe kati akacupa nga bulijjo wabula munda balina okuweeramu obugaati buno buna mu pad. Yes buweweera tebuunya tebusiiwa naye nga ekikulu kya byonna lyeddagala lino eriyambira ddala okuba nga likakkanyiza ddala obulumi mu bakyala nga mugenze mu nsonga mubeere nga mulyekwata ab'amasomero twabagamba dda bannange mubeere nga mu dispensary Solange gyali musiiki be sekentamu ebeera mpaavu vidiyo etuuse kituufu omuzadde genda otwale Solange mutwali omwana w'obuwala ali mu senior 4 senior 6 senior 2 senior 3 baana abali mu hostel teeka Solange awo namwe abakozesa abalina emirimu abakozesa abantu ekyala human resource teeka Solange abeere waawo emirimu gikakkalizwe bulungi nnyo ku company ebeere nga sente ezifuna akola talina bulumi ate ng'ali mu ddembe weyanjulira atula Frank Ntambi okubeyanjulira soka kubajjukiza bannaffe abamu Nowatch ku mutimbagano gwaffe ogwa www.nowatch.com ne ku applications ku masimu gombi naddala mu abakozesa Android ne iOS oba iPhone application kwezirina mu abakozesa abalina smart TVs naddala nga za Android ogenda ku Google Play Store downloadinga mu Nowatch okiba kiganyi kyokola naye ng'olina smart TV waka oba ng'olina screen kyokola ogenda ku oba olina ka laptop waka
ogenda ku www.watch.com n'ofuna HDMI no connecting wali ku screen n'obeera ng'olabira ddala bulungi nnyo muzimu ku films eziri ku Muno Watch woba okutta emitwalo 3 n'otusasula ne ziba nga zikola omwezi mwe muli firimu gye bayita Heads of State no nga yaani mulimu nabyemu ani John Cena Kabaka John Cena mwali ne Idris Elba butereevu nnyo ejja kubeera ekunyumira eggwerawo just a movie yes ya Vijay Junior kweri Ice Road Vengeance ya Kabaka Liam Neeson your favorite actor wange nayo kweri webale nnyo Squid Game yaweddeyo season eyokusatu yaweddeyo Squid Game nga ate yeri endala negenda bya Squid Game America ena bayaje mu America kati egenda America naye agala okuwamba ino nyonyonta so zezimu ku films Vijay Junior zainayo Thunderbolts yeri Wish Upon Sako n'endala Vijay wange Vijay Oliyo Vijay Oliyo inayo ka adolescence kalungi nakalaba ka film ako naye simanyi ateweka kuma wenkala yateka kumira baleta dipati endala Mobland episodes gwa kuma dokeberayo nakalaba alanga Vijay yakwogerera walaba episodes zimeka zino kuliko bbiri zezo ateka tukira mwana wanyo confess ngambu yatta munne film awo ka mwana abala adolescent ku Muno Watch omwana ali muto yatta omwana gwe yali yegwaniza twale mbu bali mungamu awudise P7 mu Uganda wano natta ngano proving ngambu teyatta so it's a good movie for us parents to take care of our kids and how we raise kids does matter so nemo brand jeri seri wabula ate aba iOS wali update kitwalese empya so osobola okudownloadinga update empya eya Muno Watch mulimu features mpitirivu ennyo ojja kubeera nga weetaaga so bwe buwoomi bwa Muno Watch abasigadde tujja batuboogera mpola nga show egenda mu maaso oyo no speaking of Muno Watch ero birthday yagonje mutabani wa Vijay Junior HDM lienda byako status mbaba ngwe anko hanya tolumanyi M matovu amazali bwa marungi mutani wa Vijay Junior Frank Antambi obadde obuze twako mukola wa wiki namba oli eyo nywako ebintu ne cousin Dagi nice agamba atya dance de kulika shade ejo wade bayimbi ki wabaddeyo Beatles omugezigezi Rema yasindise busindisi musigire omusite yazeye yasindise Namulondo Evelyn yayimbye ennyimba ze jogo liri mbayimbi yayimbye ennyimba ze twakanze kulinda Rema namakula kumbe yali nyedde ennyonyo bayagenze ludda wakazi wattu munnange ebukedde mu Uganda gyotabadde ebintu bingi Frank Antambi ebitambula tutolenganya nyingi ezokya kantandikire kuba naawe benyinyini olijjo abadde jakalya ku NTV ku So Wednesday nga kuchazo yeko kyogera keri ensonga atade kwagala kubya jeni yo zamba babikonyeyo katono ensonga ati show yagana yogeddeko kawo wiki eno yenyini abayimbi abasinga balabanga TV oba traditional media tekyabakolera omuli TV ne radio takuba nyimba zaabwe tebayisa bagala kwogera abasinga natanira omukutu mugatta bantu social media omuli TikTok I would say for example yamanyi abayimbi abasinga bekunganya yako ebanyumya ku TikTok oko ku kibozi ku mutu gwa Bruno K gomanyi obulungi bakona eri puzzle co-host bakyazaako weekend eni bakyaza kwaliko Gravity nekubako wiki ewedde wiki eno ewedde nekubako ziza Bafana ali puzzle nabako byayogera nga alina omuyimbi gw'omugwalumiza okubanga yali akola ku TV kati nga aliwe represent omu ekitawo mesa bulungi etanyumira abantu okwali ne epas ku live eyo omu kubavaayo okwogera Dr. Kwefulukuta nabo nagaba nange okwemula kususe basuubira muntu nga epas kubanga ate yenyigira mu abo aboogera ebimu okukola comments zaali nyingi gamba kibiina ky'abayimbi abagwa tebalina kiddako okwemula kususe pato nava naawe ensonga zinagana nemwagana okuba ennyimba zaffe mukuba ennyimba z'abakazi bw'ekapu batiti tabelu mwatumya katwafuna etuukira lwaki mutulumba do you think Frank Antambi puzzle side nze njulira mpulira ntuufu kuba alina ensonga gy'ayogera agamba TV ne radio ezo tebakuba nnyimba za waliwo bioculars eriwo to be specific waluyimba kiri batakuba era balina enayogenda maaso enkudi bagigoba bagoba enkudi kakikule nyagata mukubanga enkudi n'ennyimba za Gravity ku CBS cyane naje nakola TikTok ye ayisengawo music we bakubira ko music ku TikTok
Ebakolera ko sound ku TikTok. Bakulira ngamba ko show podcast. Bakuba music. Okay. Basoza nyoli. Tala nyoli yimba. Okay. Basoza nyoli yimba. Okay. Enda maso. Dr. Kwef n'agamba okubada nko okuyimba ennyimba z'obuwemu baagwa bayimba ku NRM okiwa Namyalo. Nawe ekisonga yi. Nga gwe Frank Antambi, who's not biased, who's passionate about the entertainment in Uganda. Yakola ne degree namba emyaka 3 katofunye mu retake. Olabenga music industry Uganda eterera. Sakola degree of music Uganda kuterera. Anti wakola MDD. As MDD. Wakola performing arts. Liberal performing arts. Liberal performing arts. Wakati baadi jawa yakyatunda. Ani. Baadi jawa na wangwe. Wachali courses okujjawo nyingi. Course is very practical. Liberal performing arts. Yes. Where is very very practical more than so many other courses as it is still. Hey. Okay. It is a practical course. Ensonga ezo zirabo kya mukama wange. To begin with. Yes. Loza buli muntu munsi aba n'ekigendererwa ki ekiruubirirwa ki obuzibu ffe kubasuubira mu bintu bingi okitegeera omuntu ava gy'avudde n'ebiruubirirwa ebyenjawulo olina agamba nze singa mmanyikibwa mu kitundu mwenzaalibwa mu Ndeeba katugeze nze kiba kiwedde nabiranga bamanyi zone ze zirimu nja kubeera ntuse obulamu nja kubeera ndisa with silver spoon nja kuba mbulina nga kyekirooto kyange kumanyikibwa mu Ndeeba era munde basinga nfuna ekirooto ekyo ne mmanyikibwa basi kya dreaming much bigger than that ngabira uli n'agamba ngesinga Kampala entegeera manya nsobola okukuba oluyimba nga ngenda night clubs ezo ng'olimba baluzanya nga bamanyi njabba ntuukiriza ekirooto kyange omulala n'agamba nsinga mmanyikibwa mu Uganda boda ku boda nga buli gye ngenda basobola okuba nga bantegeera kijja kubeera ekirooto kyange so buli muyimbi aba n'ekirooto kye. The problem is kubalowoleza birooto with the public maybe nga tebabirootanga nako. For example ekintu ekiri mu kutambula kyambula ekyabayimbi okugoyinga global. I don't think it is a dream of every artist to go global. I think it should be. I don't think it is. Who would want to stay in the same area? Of course, for the last 50 years industry no yali abaddewo, how many have we produced the global artists? Ejaba discussion massa nga twogera ku Joshua. Twalinako ono omusajja ayimba yabba empaale y'omusumba ne yeefuula omulokole Wipolo. If a song shooting and going viral doesn't necessarily call for one to be global. But bijja bikunyumiza maaso awo. So kigamba nti waliwo ffe betuwa ebirowoozo byaffe oba ne tubaagaliza okusukka bowe batalowooza nko tebagenda kusukkawo. Our expectations. Yes. Surpass their expectations. Definitely. That is the zeraba ye problem ey'amaanyi tulina. Esa baliri puzzle boss bakyamu. Wabula ffe ababalowooza ate yanyu badde ye yanyu ogedde ekyo fa abakyamu. Oba okitegeera. So awo wentandikidde. Then awokubiri, these social media platforms zajjanga optional media okuyamba si bayimbi bokka naffe ffenna. Me, I believe if it wasn't for social media, maybe I wouldn't be as known as I am right now in Uganda n'ensi endala. If it wasn't for online media. Mukatyoni wo gwayogereranga. Kubanga lulinga traditional media ekyaliwo nga you can even kill to appear on a TV. Okitegeera bureaucracy nga mungi. So online media najjanga optional media sibayimbi but naffe abalala bonna which was very very right or which was very very good for each and every one. Kati buli omu n'ayiya bagenda okubanga akozesa traditional optional media oba online media mu mbeera ezo. Ffe bantambi abajja ku platforms nga Shalom 25 sinze tunyonyola ensonga ne tufuna omwaganya. Abayimbi essaawa zino ku muyungagano gwa TikTok abasobola okwekuŋŋaanyaamu ku platform ng'ekiboozibozi nga kyampanya we yaliyo nga lebuzi abakabaata whichever ne bakuŋŋaana ne boogerako eri abawagizi baabwe naye kyali kikola bulungi nnyo. One nti basigala bali in the faces of bafanzi baabwe. Then challenge nejja munnyo mu nkozesa y'ebigambo nti mulimu abayimbi botagenda kunenya nnyo nga bamokkodde nga bamanyikiddwa mba makozi
nga Shalom wato tutebudde ku understanding someone nomanya Shalom oyo yakulirawa yakula ne baani yabangulwa atya nga tumaze biteeka into consideration ojja kujajinga omuntu oyo naye nga tofactorinze mubiri. For example omuntu ng'akulidde mu migotteko ghetto areas or slum areas wabeera okuyomba wabeera okuwemula neighbor buli wa ghetto mbwa mukola nkubuulira bingi abavaayo nga batereevu betugamba Mukama akoze eki Mukama ayambye naye abantu gye tuwangaalira gye tukulira environment washapinga kingi nnyo ate kati waliwo abakulidde mu ghetto naye nga ate maybe asobola okuwangalako nga nagendako ku musomero na interactinga n'abaana abavudde backgrounds endala abo kibeera kalekaleko ne waliwo ono ng'akulidde mu migotteko awali ebyo byonna byenkugambye biba bigenda kushapinga maybe endowooza ye wali kye bayita okunomalizinga ekintu ekikyamu okitegeera nti woba okuze nga maama wo ne taatawo bafunamu obutakkaanya beekuba beewemula ng'oli mwana muto kkiriza obagaana oyinza okulowooza nti mu conflict resolution nawe kyolina okubeera so kikula naawe era teweewunya nnyo abantu abawemula abayitirivu ennyo boolaba nga taswadde na kuswala nateekako live bulungi n'awugga n'ebigambo nga mutwalo nnyo n'avuma kino n'avuma kiri ye alaba kibeera nnomo ku ye okuwemula yes because yakula kiba kinomalizinze ekyokuwemula oba ekyokuvuma as a conflict resolution nobabeerawo naffe abasobola okujja n'onnyonnyola abantu because gye twakulira nga musobola okutuula ng'ozizza omusango mama n'akutuuza leo nemunnyonnyolagagana oba ne ku ssomero na whichever so we are different species mu game eno kati abantu abawemula bonna olina okuddayoko background emabega okuba ettooki bagamba akakyama amamera newokagolola kamenyeka kyobalaba nti abantu abawemuzinga bakinomalizinga it is very normal n'okuba oluyimba nga lukola ki nga luwemula era obalaba olina kuba oluyimba nti abantu bakino naye nga nze nga sisobola okiyisa mukama nga ndaba tekiri nomo nga ngamba banampulira batya betwayimbako kiddemu nti abantu okitegeera nze kati sisobola naye oli nze nga lunyumira lukunyumira naye gosobola okukyogera okunyumira n'okukyogera kyanjawulo naye ngambye nti ye oli alaba kiri nomo nti ne mu luyimba nsobola okukiteekamu ne mu communication zange nga communicating nsobola okubyogera ebigambo ebyo. You understand? Zanyimba za kompenga tata kwa radio omulina olwo kakati osaasiramu aba ku radio abalina obuvunaanyizibwa oba society okugishapinga obulungi ennyo mu mpisa ddala baba basobola okukuba ennyimba bwezityo baba tebasobola naye noona azikuba nkugambye tumu understanding ye alaba kiri nnomo era yo mutazikuba awulira alaba nga ate tekiri nnomo butazikuba otakuba nnyimba ze jjukira ye mu bwongo bwe okuwemula kuvuma kuyomba it is just the bulamu bwa bulijjo onjukiza akayimba kiddemu nti abantu kiddemu nti abantu bambwa gye wakulira abantu kye bakusuubiramu ku buko gy'ozadde abantu you understand oba na bingi nnyo ebyokuluuzinga kati waliwo abantu mu nsi nga talina kyakuluuzinga baba balina just bateeka buteesi bunjagala kimpisaawo gambye waliwo abantu mu bulamu bw'ensi eno nga balumira mwoyo nabadde mpa example ejjo ey'omuzimu gwe bayita incubus omuzimu bayita incubus gwe guli okujja ne kukwata abakazi ekiro ne gwafunisa embuto togumanyi incubus oba omanyi spirit bayita goal GHOUL omukazi n'afuna olubuto nga lwa muzimu incubus so ojja kulowooza nti nze kyenjagala wano we understand those people tubategeere maybe fa bali mu society fa tanabba mu society yaabwe yes omanyi understanding abantu olumwana kitono nayoga kibeera nti buli muntu mu bulamu bw'ensi eno nga olina ky'osomye ne bagamba nti additional course gye baalisomye mu nsi yandibadde psychology ne kabaamuko ka course unit yako aka psychology notegeera enneeyisa y'abantu endowooza y'abantu lwaki bakola ebintu ebimu webera at the back of your mind walukaga givuma nti kyembeera z'abantu zasema kyeswa kati omala ozitunde luddawa kati wakiyaddayo n'asoma ati asoma mbeera z'abantu ziyamba wano mu Africa teziyamba nnyo olw'ensonga nti abantu baffe they are very hopeless
tibaddukira mu bapasita n'abasawo to find solace. Yes, to find ebibasumbuwa nenga mu nsi z'abali buli muntu yenna yenna nga olinawo kasente oba ne psychiatrist go visiting every after certain period of time because ebintu ebisinga otusumbuwa bibeera bya bwongo, mental health. Yes, bibeera bya mu bwongo ebitusumbuwa. So nze ebiseera ebisinga nange nafuna nga obusungu ku bantu weebatyo, and I could come out and blast them, and but esaawa zino nsobola okulininga back nengamba lwaki omuntu oyo ali bwatu, lwaki yeeyisa bwatu mu ngeri gye yeeyisamu bwatu, lwaki yawemudde, nengezako okumunderstandinga, then nentegeera lwaki akola ebintu yalina okubeera nga nesimujajinga oba okitegeera. Kakati muganda wange Dr. Kwefu ndowoozaawo nti abantu abamu nti expectations zaffe zexceedinga bwebiruubirirwa byabwe. Ekyokubiri netutaba understanding entulooza mutugenda bagolola mu bukulu wano, omuntu nga alemererwa okugololwa omuzadde amuzaala, bazadde bamulemwa olumuntu onoonyeka ffekka. Nze nkugamba abakuzaala baganya okugolola, responsibility number one. Society waliwo olugero omugano olwagambanga nti takes a whole to raise a child. Village eremereddwa okugolola, owasizza omukyalo omuzaddemu n'abaana boyina okuswalira balemereddwa, oba okitegeera ku buko gy'ofunye omukyala tosobola kuswalirayo, byonna biremye, kati ng'osuubira nze atakulinako kakwato okugolola basisobola. So mba nina ku understanding. So issue ya Dr. Kwefu n'abayimbi abo abawemula oba abamukola, it's just an issue gye balina okubeera nga aba understanding lwaki bakola ebintu bye bakola. Then ekisemberayo ddala nti live eyo ebeerayo saa mmeka? Tubasaanyeeza ekiro. Ebeerayo kiro whereby olaba buli kintu kyonna ekikolebwa kirinako audience yakyo. Ntambe Wuliriza newe zibeera firimu ez'obuseegu zizanyibwa nekubeerako wali ku UBC PG no firimu parental guidance. Yes, is advised 18 okukola ki n'okuddaho nti obeera ng'olina omwana talaba buli kintu kyonna gwe kyolabanga ekibi kirina audience yakyo. Bannaffe babirabira wala betulaba ebyobuseguzi blue movies ezo zizanyibwa era industry ya beeyi ya set empitirivu nnyo, naye it is regulated. Oba kitegeera nti obudde myaka kati saawa zonna DSTV zirina remote kuliko PG tukateekamu channels gundi ezimu content omu ng'abantu basobola kwenda nga bamu accessing. Kakati saawa zino tosobola kufaultinga kintu nga kiri one optional media ngeezo tekiri ku mainstream. Nga ku mainstream tafunako n'olunaku olumu ne bakkiriza TV emu ey'omusumba eyaleetanga amawulire g'essaawa emu ng'aleeta abakyala nga bali almost half naked. Yes, you understand? Now this is optional media etalina regulator. Kyakola hivyo Muzayika Akembo yango okole byokola. Bina audience yabyo, bina niche yabyo. Kakati nze nga ntambi ntegera muno Shalom byaweereza ku Shalom 256 bina profanity. I want to watch. I have options. Why would I tune into Shalom 256 when other options of you want to watch? Are there, some Kazibu, they are there. Where I don't agree with you. Onzo gayes bya sawa nya. Nyaka tulina abantu abasala waka. Abasala abantu abakoza account zaabwe ne basala ebyokumokola ebyo. Oli apaka akuza TikTok account ye nabisala. Tulina abaana omwana gwadde kwata nasomera ku simu. Omwadde simu agenze mu kisenge kye. You cannot tell what he or she is watching. Jagwira ku musajja nga amokola. Mulinga amagundi. Chekera. So katwika chengambe chombo yes fine kyasaya kya late. Neba na abasala waka wafa abasala waka. Kati betulina okublaminga so si bali ababikola. Kwa bali babiteekayo kiro sawa 5 sawa 7 ogwekiro sawa 8 gwa kiro bayimbi abalina gye bayitira mu kusooka ne abakobe bateeka ku mutwe ne bajja ne bakuba ekibuuzi kyabwe. That kind of foul language morally si ntuufu naye in reality ebyogerwa ebikola ki ebibeerawo. So bo bali mu jurisdiction yaabwe kubanga babikolera mu tabikoledde ku mainstream babikoledde ku online optional media byebibeerayo ebyo. So bo babikoze na kiro kakati bana abasalamu maybe betulina okugamba nti musalamu waako oyo kubanga mba mugenda mu redistributing mu baana baffe abagenda okuteeka essimu maybe ku macha oba okitegeera. So in this world kyebaddengezawo okugamba nti it is very sad. Waliwo kyebaddenga preaching nga bayita sad reality. Nga ge mazima naye nga gannaku nga kyannaku kyokuwemulwa okufe mu nnono yaffe nga ffe we don't believe in that. Okitegeera tuswala eryebuko bingi gabe badde bikunyumiza naye era
tugenda kwewala abantu abo kibeeranga mu Bible nti amateeka mwegali 10 naye abantu bamenya amateeka ago ndowooza teri batamenyanga ko bagamenya every day okitegeera but the world has to do what the world has to move on so mwekyo ekirungi kyabyo mweyo issue gye nalabyemu nti EPAS gwe bagambye information eyo yamutuuseko bulungi kubanga teyabadde nnyo yabadde yoono EPAS abakubeera nga rebatolinze kwefu nga naye amuvuma kyali badde kirala naye yakkiriza lwaki ate EPAS gwe bagamba teyayomba ate bano abalala ne kibaluma andi bano kyabaluma abalala kubanga layini zebbiri ezaali zisembayo n'obalaba olwo bayinza okugoyinga global okitegeera kakati oli alabanga oli mukwatakinga yiwa tumumentioninze so they take offense taking offense n'ekyokubiri ke kasuwa ke basigazza TikTok ke kasuwa omuyimbi asoosokeza akasuwa ka TikTok nga muyimbi olwo badde manyi bayita akasuwa walisoberako ko mu kisolo bakwadde pocket money nosokazaamu olwasa ndi kasuwa video ya August oba kati faba kubako ku channel no wa send nosigaza akasuwa ko ino okutalayo ne bakakuba kati TikTok nejjo bakubya akasuwa kange madulidi alinga embwa webali gologolo negana ne batukuba kakali n'abayimbi bambi abamu TikTok ke kasuwa abatali as creative nti nange uliriza lwaki okyogera bw'otyo kamalayo statement mbuta bali creative abatali as creative as other artists nga Josha Baraka abali mu Afro Nation bali ku obo kitegeera nti kano kasigala nga ke kasuwa nti singa obeera okakutudde bwoti omwa guno gulinzisa singa obeera okakutudde bwoti obeera obamazi baba weddewo kali yebe wedde bagamba nti alwanira ebuko ekuuka ejjembe erwanira ebuko kati asajja abuildinze platform yaabwe yiiyo ekuttayo bulungi nnyo abantu bagiraba omuntu nalengera abantu nga bamulabe omuntu walo nga gumwa bali live kati ojjanga you are attacking that alaba nga oli mukwatakinga kasuwake so they will retaliate with all means venomously aberenga avuma so it is understandable shalo omuntu oyigiriza okuunderstanding abantu tugenda kwewala entalo mpitirivu nnyo omuntu n'averi n'akuvuma nakererako n'akuddamu naluli naye singa otekinga time n'omu understanding nogamba naye omuntu ono psychological olowooza what happened biki ebyamusumbuwa mu buto nga akula esaba zino biki yakula na love yakula on survival esaba zino biki ebimusoomooza okitegeera otuba tukebedde hormones z'omuntu ozo zige kati ngana kwegiriza abantu balina hormonal imbalance webale nga musajja naye nga ali mubiri musajja naye nga omunzeza abakazi ng'akuggulako zimanyi okwemixingamu because mu genetics the male and the female waliwo engeri gyetwa behaviors zaffe kali kali ndola behaviors z'abakyala zigije beyisamu omukyala baba akoze ekintu tewekola ki tewewuunyo bebakyala ayombanga bakazi oba naffe abaami tulina naffe antics zaffe naye abasajja bannange naye abasajja you understand kali n'olengera omusajja a male naye nga the behaviors za kikazi kakati wabaku nakugulako otalo nakuyombe nagira kati oba tunaku understanding n'ogamba banayo tumutwaleko ko omusawo tukobireko kugundize omonze z'abasajja tugenda kwewala entalo nyingi by understanding people abantu yes let us try to understand them kati zenzere okusoma science ate nafunye agenda nafunye skala ngenda Australia ngenda Sydney baton nagenda nkujjukiza ofune muna Herbal Mouthwash alumwa amannyo akamwa amannyo kawunya akamwa amannyo gasanyala bw'osenya wasabi ky'amannyo gasanyala oba ovaamu olusayizi oba gaiza ludda lumu obanga aguba amannyo because of smoking n'okulya enkwacco n'abakalumamu nga amannyo gaguba genda mu dduka ofune muna Herbal Mouthwash mukozesa jjabba akuyambira ddala ku nsonga z'amannyo olanganya dda kawunta nze kale mbasiza butalanga H&K Pro Cleaning Solutions abana basangibwa side ze bunnamwaya okuliraana bunnamwaya police station ne mukono na suit kanana JB wange akalango kateekamu awo butereevu nnyo muganda wange JB omugezigezi yansuubiza enswa twali ffenna ku Sunday yatugamba una ava mu town oyo JB mufere JB mufere twalamu H&K Pro Cleaning Solutions babeere ikirabika H&K Pro Cleaning Solutions babeere nga basobola okubeera nga bakuyoyotera ddala omugwa gwalaali
H&K Pro Cleaning Solutions bakola kibeta full house cleaning ennyumba ne bagiyoyotera ddala pevers sofa set gana mayinja gano ngayo mugalaba ganango ku bisenge wano era Kevin angenda mugamba alete ne wagulu eri Cleaning Solutions amategula n'amabati bakuta amategula yes kate mu ndiro mwenyini kati fa balunda kati olumu bane kape waka olumu bana kati na peti yange enkoko gye bampa ye peti yange waka kati ebera mu design ndi Jaden temuluma ebera olumu kalimbwe inzo muteka mu sofa badange pama webale ati bana ba H&K Pro Cleaning Solutions babira bazze ebyo twabirabako no mulundi nogumu namwe abalina hotels oba hostels era musolo kwera ngamba kubirako ne bajja ne babiranga bayoyota bakubye ku numbers zino 0752 84 0308 ne 0706 8525 beba H&K Pro Cleaning Solutions abasangibwe bunamwaya okulya na bunamwaya police station sako ne mukono na suti kanana ngasina genda Australia ngazina genda Australia munanga na wango nacho otunda wango nacho agalo ogula genda ku www.openmarketuganda.com obenga atota ako kyotunda oba kyogula agenda ku www.openmarket.com oyagala genda Australia kusoma waliwo omugezigezi yabuuzizza mugende ebweru mugenda kukola yoki tugenda mu kulonda ntambi ani analonda nga mugenze ebweru ani agenda okulonda ani yabyogedde Don kandabe Don Kulis Eddie Kamoga Christian Asimwe owe Kenya owe Ntungamo owe Mbarara nowe Butambala yavudde n'agamba bakala ogenda ebweru mugenda wajjo badde ku live bano twajogenda maaso ne SB4 natuuka n'agaanya okugamba SB4 nayogera ebigambo ebitajjansa nja kukola kino njakukola bwenti kole bwenti onyaga nja kumyumyula ono kinkola nga nkumyumyulirayo nkumyumyulayo ndikye nayizeemu nga nze kyantabudde nga nze naye kinjagalayo okubuuzaako obaddeko mulaavu would you let your wife n'omuwayo bwotyo ng'omusajja mukazi wange si gwe aba asoose namusanga alina embuzi as a man anti Shalom mu communication waliwo ebigambo byolaba nga birina meaning ekusike talabika kati fa basoma bukatule kisimanye enema akabonera abakutali kyatata dagist akabonero kenema sima kala game name talabika something like that statement ya SB4 yayogedde kansoke malo gizanyira abantu wano bajiwulire tufune context entuufu nabadde mbiweerezaani naweereza kasuku ngana tewampereza mwangobye mu gurupu mwakoze yenda ne mundeka mu gurupu yayogedde bw'ati mukazi wange tangaze zina samusanga ku agamba gena zina mukazi wange zina samusanga ku mbuzi gwe bosotso okumuzina Sigobosose ago simawulire akawuliddako ago simawulire tegeza kyenkugambye nti ezo lines wozuulira before judge kyekiri kyenagambye wali before oba judging and castigating SB4 because normally ejimu ku responsibilities zaffe abasajja ku protecting our own memuli family chala n'abaana you protect them at all costs without compromising. In their absentia or in their presence you have to protect them. Omuntu yena mu mpira gwa 2006 final ya Italy ne Bufaransa yali mu nsi ya Germany final nga guli meka 0011 final eyo omuzanyi defender wa Italy bata Marco Materazzi bali avao nga bava kuba kona awo he is a defender akuside eri attacking midfielder abo Zinedine Zidane ya Z8 nga bechokola ko Marco Materazzi twaira akawata njana kulya sister Zidane namugambo gambye ki nja mmulya namu headbutting that headbutt jola bejo mu kifuba baba nyamu red card zirinza na afuruma. That is a real man. How dare you say that ku sister wange nja kulya sister at the expense of seeing egenda kutwala kikopo yagamba artist nsobola okufirwa kino they don't family so bwe buvunanyizibwa bw'abasajja to protect our dear ones. Family comes first mu bulamu bw'omuntu yenna. Family gye bakuzaala baganda bo ba sisters bo nadala nga muli mu mbeera ntuufu wa mbeera nnungi then bofunye mu bukulu mukyala oba n'abaana abo musaayi you have to protect them.
okitegeera kati SB4 nawulidde lines zino nalabye nga SB4 gemanyi omukadde tasobola kubyogera waatyo niwe olaba abyogera essaawa zino kikutegeeza nti waliyo kwa zizinga mu kwaya ewuwe mu makaage nabe mubagalana so he no longer cares yabadde it was just to communicate to us tinze noli mulabula bikifaananyi naye ba Franka nkwagala ensonga ogirabira wala you go deep into that issue kitegeeza ye ne Annie Taylor gwabasoose oba olya n'abala balya balidde samusanga ko na mbuzi it wasn't cold but that was bad it was very, I very felt bad as a man me too I felt very, very bad. But as I've said, we have to understand people, why they do things, why they say stuff. But regardless, he has to be held accountable. No sane man can say that. Regardless. Ola twawukana n'abantu baffe nga kyosigaza mu protecting am public. Yeah. Okitegeera kyekikulaga nti omusajja olina amagezi. SB4 yaweebudde omukyala. Kituufu. Omusajja yayimba akayimba n'agamba ekikufuula omusajja bwa buvunaanyizibwa. Ekifuro omusajja siga emanyi gigo. Wano omusajja yayimba wa mukyala waberanga yekyanze muze mukyama mwe sorting kubanga munange otokikola kuba biswaza ne gwolifuna aligenda bwati atyo. Yes, before yatukaza bifa abasajja abalina abakyala. Samusanga ko mbuzi oba oli alya agoma wulire. Yes, mukazi watatali mu lutalo lwammwe. Protect her. I know. Obo kitegeera. So muganda afa yasudde mukko. But then ebigenda maaso ebya Eddie Kamoga ebya Christian Asimwe alina obuzibu bumu. Christian Asimwe nze njogera naye nze ntambi nze muntu akugamba ekintu kyekimu mu public nga ne mu private kyekugamba kikyuka. Muganda afa yalina obuzibu abadde mukwano gwaffe. Naye omukwano ogwo essaawa zino tulina okuddamu okutuula tulabe tupime layini tulabe wetuyinza okugukomya oba wetuyinza okukuba nga tugutwala olw'ebigenze mu maaso byonna. Kubanga Shalom bagamba nti mbulira bw'oyita nabo nkubulira empisazo. Mu Uganda eno Shalom gye tulimu nabadde mpa abantu statistics olunaku olwa Monday era in fact MCCAT so oba ina project sajja tujja yali mu Manyero ogenda. Sige bansindikide. Neza Zahara tutolekera okusindikira ebintu byo. Kira Zahara toto. Leo tuliwa. Encha tuliwa. Mukwano sentence nzijja wezo. MC Cats nansindikira nga ayagala muwe statistics says. Maybe aina project ya running yaba youth. Ku university abana ba graduating mu university za Uganda ngo sigasi. Aba graduating. Abachikirwa. Abafuna emirimu. It is 8%. 8%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abafuna emirimu. Abasigadde mzee baba ina ku capital na kugulira wedduka otunde spare, otunde amasimu, ogende mu kikubo, otunde engoye. Teri muzadde yawerera mwana we amugambe nti agenda aberenga atembe yangoye downtown. Teriyo. Oba akole cake WhatsApp nga zatunda. Tekiriyo. Just ebera fallback position no gambo wayo kiringa lwekikyagira ojira okolabu cake awo okolabu cake nenga abazadde batuwerera with hope and optimism okubera nti no byetusomye betugenda okukolamu betugenda okujiriramu. So imagine 8% nga ye percentage ye yefuna emirimu wano 92% tebalina mirimu ate mwabo 92 abazadde abayinaayinamu ko ku sente Shalom Kawesa ayinawo ko kasente Jaden mu myaka 2 n'omuterawo PlayStation agira akwatizeeko abo nabo bali it was around 7%. Abazadde abalina obusobozi tandikira abaana baabwe kati gata 7 plus 8 that is 15%. Meaning 75%. 85%. 85. 75. 70, 15. 15 wajako kugonja. But 85%. Eri neglected. Bibano bashanya asalaka ku TikTok. Nemuga byasomerere. Wasoma nga mu prep jasala waka. Ati nakose ebisomesa. Tebi yo. Na yensi. Kati that 85%
era abazadde bamaliriza mulimu abatunze mataka nagamba kakati ntambi omanyi kankuwa obukadde buno omwendo ogendo yogende kata oba ogende Bahrain ogenda Albania ateri agana bani okitegeera naye nga nabo pasente kitono n'abaana bennyini kati mulimu bano abakozeekozeemu n'asonda akasente ke nagamba kati mpezeza obukadde nga oba 10 oba 15 kangende for greener pastures mu nsi ziri mu Europe North America wezityo okitegedde. Now the problem is tuli mu a rotten state, a rotten system of governance. Era ffe tusiba tukyogera abantu tulina okukyusa obukulembeze bw'Amatibuhabula Museveni as earlier as yesterday. Mugambo kyusiza Kevina tugenda butusiza Kevina negwe mulanga tuli mu kukuba and buli omu akiwakanyaamu nga twogera ensonga bwezityo akifeesinzeeko mu biseera bya walk to work ya Dr. Kanokiza Besigye 2012 project yali akwasiza Mathias Mpuuga Nsamba nga webagenda mu kibuga biki waberawo kwekalakasa tia gas twetamiddwa bannabyabufuzi abatulamusa okubanga tukola emirimu gyaffe. Besigye yayo n'emirimu you understand kakati saawa zino last year wabalaba ebya ifirizi nga bikoze eki nga kati omuntu ali amaze kukonkona nayo ku luggi lwabwe ne bawulira obulumi ne bategeera kibali kye bali boogerako what was being advocated mu kaseera kali temwakirabirawo. Kakati mu kaseera kano bano abadde besuddeyo ogwa Naggamba be bana badde osanga ku TikTok ani yagamba Kyagulanyi atulwanireko hani atuma Museveni mu nsuko. Kakati statement singa bwezityo nawe otuuka ne bakufunziza awawo ng'olina akasente k'ofunye ogamba nze ebbanga tebikyankwatako but the system is rotten. Ngenda kunyonyola lwaki mu nsonga zino nga tebikyakukwatako ne bakwata ku ggwe owaddeyo obukadde 9 obwadde omugezigeza Kamoga akukubye owa Sky Tours and Travel Kamoga yennyini akukubye mu rotten system eno gye tulimu bitandika bitya nti bateekawo company bayita Sky Pins Tears and Trouble Tears and Trouble kati Tears and Trouble erina kubeera nga etwalibwa ani the regulator erina kubeera Minister of Tourism Sireba kakati nzija Tours and Travel eyawukana ku Labour Recruitment Company. Now here the name is Tours and Travel, which means the regulator has to be Minister of Tourism. But then emirimu gyekola tekola ja Tours and Travel tekola ja Labour Recruitment Company. Erina okubeera nga regulated by Minister of Gender, Social, Labour and Social Development. Nobeera nga olina entities bbiri eza government ba commissioner abali eyo, minister abali eyo, abali ku ssente yaffe w'omusolo abatambulira mu SUV tubasasulira medical tubasasulira abaana abo tubasasulira bonna bali ku ssente yaffe tebakola mulimu beebakidde ku mirimu kubanga companies ministries n'ebbiri zaali zirina okuvaayo in the first place. Eriwo etya twalabye omwogezi wa polisi n'agamba Ministry of Gender yagambye tebamanyi yani ekivaamu webanga ebadde tebamanyi nga kampani eyo ebadde erina n'obulango ku mpewo kusanyuka kubanga emirimu gya ministry ekyalanga paakati ekyalanga Sky Pins Tears and Trouble. Imagine baba bakola ki? This is a rotten system. Ne bakkiriza company etalina kubanga ekola ekyo nebeera nga ekikola. Problem yasinga okubeera nga eva oba kitegeera. Kakati omusajja n'abeera nga bakubye sente z'abakubye nga alina afisawo n'akadde akabalaata makyakita okubalaata okudaala okinagguka nga kimenyezza okwenjala okumeza ekimera ku gwenjala toyinza butakinagguka kakati ye mukulu oyo Kamoga mu mbeera ekyo okumanya system yaffe mbi ate nga nfu nnyo kampani etaliiwo mu mateeka yafisawo ko n'akadde okutwala omu kuba poliisi n'amukolera awo travel n'amutwala oba yali nsiiki minisita w'abavubuka Balamu Barugahara w'abavubuka bano babbye bavubuka abadde nga avaayo ku nsonga ezitalina nansa naye waliwo akaseera bwe kaatuuka nga abaana bacomplaininze ewuwe manyi tuli nnyo ensi waki eri rotten nnyo nti tubeera nnyo mu compromising situations which is very very wrong.
abakozi b'ebikolobero nga bamanyi nti we nakola kino nja kwogera n'oli tugire bwe tuti nkiveemu nti yatuuka akaseera n'asinkana n'omukulu oyo ne boogera nti ngenda kusasula naye nga ke kaseera singa we yamulabirako bw'ati bwali bunnyogoga akwatibwe yali badde akwatibwawo kakati buli omu yeebase UCC ne yeebaka kubanga UCC nokkiriza obulango obwo okubeera nga gye buli because buli omu alina a part they had to play okuziyiza ekintu kino buli omu ne yeebaka twogere ku media stations zoyogeddeko Sanyuka TV sanyuka okusingira ddala ebadde nga Skype Tears and Trouble nga eteeka 10 years of Sanyuka batambudde ateekamu ssente yateekamu gwe bakyaza ye analyst gwe baleeta Sasha Brighton yakoze bw'ati gundi yakoze bw'ati nga ne birthday bagiraga ne babaguze emmotoka bagiraga njukira media rolo yaayo oba kale media mulimu kubyekola shaping perception but agenda setting iwe bale nnyo kati omuntu alaba akalango ku TV agamba yi kasabalanze bala batuufu akati bambi abaana bano bebabba oyinza obutabanenya nnyo kubanga ne bano abandi badde ba gatekeepers obuvunanyizibwa ne babusula muguluka kati the 85% gyegamba nebeera nga target bagitagetinze mu katego kano ne bagikwatira y'amannyo bebaba ne bagiruma naye mbadde gamba nti the problem I have with Mr. Eddie Kamoga nti yayagala ebintu bibiri omulundi gumu yayagala okubeera star oba celebrity amanyikibwe at the expense of omuntu omukozi wa business tubala zine ensonga wezizze si yasoso tumerwe ensonga bwezityo zize ziba mu companies ezenjawulo zibadde zitwalanga abaana waliwo company ey'omukiga yali etwala abantu Middle East wawulira ebizibu bye yalina ekyaliwo simanyi naye wawulirako ku CEO waabwe ng'ayogera badde ekigambo bwe kiti naye ono ensonga zizze abaana babbiddwa sente mpito nali naba Balamu ng'akwotinga billions 8 let me be tayongedde mwezi ze Balamu ati munange gwe birabire eno naye abasajja badde bawunzikira ddala abaana that thing ziba nnyingi billion 8 Balamu kandabe sente zadde akwotinga to be very very precise eri abawuliriza ba Shalom 256 kubanga waliwo gwe bakutte ejjo ng'akola ku Skype Tears and naye yabadde alina labor recruitment company nanga naye alina bayisiza ona mpereza no message babayita ba Advon Services Uganda ye Apollo Wensi alinaye yakwatiddwa over fraud allegations now yagambye billions zino bbiri kuba yagambye to the young people verify companies through Ministry of Gender Labor and bichi to avoid scams like Don Chris which swindled youth of nearly 2 billion nenga before kati bwe bale banga ebyegana how will they verify webali obale batakoze mulimu gwayo because labor yino Museveni azina kuchwa ko omuntu wa minister ani kugambi the whole system is rotten sibala muyeka kubola banga sibala muyeka bonna keep quiet they keep quiet bonna they just have to keep quiet okitegeera kakati so mugazigazi Kamoga yakubye nearly 2 billion yes billion bill yes okitegeera naye mbadde gamba nti the problem is nti agatta ebintu bibiri okwagala okubeera famous a celebrity erinnya yali agala dda then ate n'okuba noonya mbitenji yes n'obuvunanyizibwa bwamuwe bwannannyini company omutuufu obwokukola ssente ssente zino baŋŋambyeko manyiza amatungo akipiringa nnyo ku ground okubanga tuinforminga abantu baffe abalina ebyokukola ebintu batalina nnyo budde nga the project was like this eyo that's coming good era nga bazikola business zona ezitwala abantu ebwere ezisinga ez'ekifere nga zikola bweziti you come to go Shalom Kawesi yagala genda Netherlands for example Shalom nga waliwo n'abalala abalinga gwe balina ekiruubirirwa kyekimu okugenda Netherlands oba Canada oba whichever nga target y'abantu nga mutwalo gumu 10,000 ne bateeka ssente n'okola budget ne bagamba budget ya allocation esooka media tulange to creating it awareness nenga batagetinza abantu nga omutwalo meka gumu in the space of 6 to 9 months nga tumaze bafuna abo mutwalo gumu bakiba kikola kitya tugera soka tubakubeko sente zino ezisooke za registration abiri ku muntu anoonya omulimu gende Canada lice ziba sente ntono
but then kubo basoba kyita game of numbers kubisamu abantu emitwalo ejabiri kubisamu abantu mutwalo gumu je sente meka no bakalo okikendezeza no gamba abantu 10 just wokka ku mitwalo abiri aga registration nitugenda ku medical 25 olumu nga bakwatagana na bu clinics obubeereeyo nga bagabana percentage abamu kuba batwala abantu ebweru clinics ziri mu gundi zaabwe zenyini headquarters zaabwe zitwala abantu ebweru ever witnessed one nabo ne bakubaawo then dukire so tuli mu game of numbers ne bagenda kuzina ennyingi nti ogende Canada emisoso gyonna bukimunga kiwedde air ticket visa bikiyo nabyo na Interpol obukadde 18 ku muntu alina ekirooto ogenda mu America obe Canada azinoonya wabanga alishwa wabanga alishwa atunda ekitibanja kya taatawe oba bijjanga abitunda bana abazika mulimbo oba kantunde wano ndizaala ssente n'engula ewalala that kind of obukadde 18 nga bwe bumala oli n'agamba ate weetawaanya ky'oba okola kwezo mpako hafu obukadde 9 buli omwenda ebererooni olengera wakuyingidde obwongo katolengera ngo omuntu ddala akuyamba n'okuyamba obadde 18 we mwaka omwenda ngenda nabo muweeri atandika okumanya obufere buno bwongo abusitudde then ne mukola agreement eya bakita batya nga biganye eya refund agreement tubira biganye kubanga obimanyi naawe fisifa aba controlling action kino bisobola okugaana olumu sobola okubera nga oli wa kisiraani bibera biganye tukudizaako 80% 20% eberegenze misoso kati 20% of 9 million ya sente make then time was the number the target kati company ngesobola okubeera nga tutebadde n'omuntu n'omu naye nga zino zokka 20%. Yes, 20% neziri giri emisoso nga company esobola okubeerawo myaka 10 tutebadde n'omuntu n'omu naye nga singa bakizanye bulungi tujja baya complaininga kubanga mumaze n'okukola kali aka refund kakati obuzibu bwali bwa mululu agundi we yagamba Victor obuzibu bwava ku ndulu kati buno bwali bwa mululu 20% omaze okubanga ogifuna nene oyagala ate n'okukima 80 omuntu yaviiremu awo okyayabikira ekintu ky'omusajja awo kubanga bangi bebaŋŋambako beyali amaze okugjamu 20% ne yabawaako ziri webityo kakituka ekiseera nga stakes zirinnye oyagala kyonna kinene kakati bwe buzibu enkugambye nti babakuleta muntu mugezi yali asobola okukontinuinga n'obufere obwo ne bulastinga ne baleeta omuntu erinnya alyagala ate alina otuukiriza emirimu gy'abakama be ne bikisinga kyobola nti mweno saga buli ayogera amuviirayo nina tamanya nti ate akola nsobi ku nsobi nti enkima gyekoma okuwalampa nabadde nagenzeko kowaloya wange amuyita Sekamate Hamza namugamba Sekamate musonga eno waba akwatiddwa misango ki eky'ovunaanibwa Kamoga Eddie n'abalala abalowooza okukola ebintu ebyo ne bakwatibwa nasooka nangamba ntambi oli mu nsi eki first wake up mugaa tuli mu Uganda nangamba ntambi tuli mu Uganda newanabeera akwatiddwa naku 2 nga avaayo okitegeera kubanga waliwo abanene abakolaki bannannyini kintu kibolaba nti Ministry of Gender nga nategeezebwako nti abasinga abalina labor recruitment companies ezo bwezityo be bakungu abatuufu abali eri they can't monitor babeeranga emikono gibeera eno omanyi refali nga inaka owadi webu nga inaka jozi kamani y'omunda nga tuzanyaase no wow play on okitegeera nti kyembadde waliwo natandikidde mbu this country is rotten system volongoto system nfu tobalaba nti kiwanoona amaanyi n'ayimeyo gyayimye n'avuma embwa ate mujja kunkola pozi mundoge polisi njabbalya Museveni olinga kino you understand because he knows nothing will happen to him because we have created presidents wezityo ez'abantu abafere ez'abantu ababbi abakwatiddwa naye within ennaku 2 nga avuddeyo nga tumanyi nangeri gyavuddeyo yamutaddeko charges yamukoze eki amugambye genda mujjemu ku misango mulimu gwe baŋŋambyeko ogwa fraudulent false pretenses omuli obtaining money by false pretense yana ŋŋamba lawyer wange ndi mu section ya 305 ya Penal Code Act ya cap 12 defining offense of obtaining money of goods by false pretense mwene embeera Christian Yasiimwe amanyiddwa nga Eddie Kamoga through Skypings and travel allegedly advertised non-existent job opportunities. He advertised what?
emirimu gy'empewo ekyaliyo kati wemba nkwadde ssente oba ozobtaininze mu ngeri y'olukujjukujju oba okitegeera era penalty nga tugenze mu section ya 3 era still 305 ekitone nnyo gibeera myaka 7 singa abagombeddwamu obwamu singa tubeera mu system entuufu ekola kuba ne wanagombebwamu banzi otandikira balaga mu system ekola operating an unlicensed labor recruitment agency. I doubt that. Kakati tulina mu regulations za 25 ya the employment recruitment of Ugandan migrant workers abroad. Tumuvunaaniramu emisango era Ministry of Gender yamaze bongo confirming nti omusajja teyamukkiriza yanko kubeera nga akola ngateekawo kampani eyo. Penalty eyinza okumuweebwawo mu nsi entukuvu ensensuubize gye tuyinza okuba nga tuyayanira mu maaso okumusango teguvunda fe abagenda mu buyinza fe abajja omuvunaana tuyinza omusiba emyaka 5 kwawo abali 7 awo 12 babibalabula ajja kukubuulira human trafficking okukusa abantu kati wano waliwo gye bayita the Prevention of Trafficking in Persons Act bagikola 29 defining human trafficking under section 3 as the recruitment, transportation or harboring of persons by means of deception, balimba, fraud or physical sente, and or abuse of vulnerability for the purpose of exploitation. Oshtegid obasazo obujega bwabwe kakati wano tumusibayo emeka wano mu government ya fejja musibayo 15 jiba mibi ku maisha 15 ogwokuna theft obuppi legal basis stream section 205 munyi ya Penal Code Act tumusibayo myaka 7 ijimu ku misango conspiracy to defraud ono mugendera Sanyuka TV okweko baana okubba mugendera Sanyuka TV wano ne BBS ne TV zonna endala conspiracy to defraud ne Sky Soldier badamulanga nawe mukwano gwo tenze mbanko ze ngoti walako nga nanga Sky pins tears and trouble ngotidde kati bano baba TV ate oba abalanga walicho tuita civil liability misrepresentation and negligence bakugamba nga tonakubeera ng'olanga muntu you have to do your due diligence onoonyereze kyenanga kituufu oleme kubeera ng'omisleading abantu eno Sanyuka tuba tugenda giggalayo emyaka 4 wano mu guno aiding and abetting fraud okuyambako section 35 mu Penal Code Act cap 12 meremenya gumukwata Sanyuka gumukwata wako gumukwata momo gumukwata Tony Mbazira gumukwata oni success gumukwata kali bano bonna tukwata mu myaka 7 mugende mwebake mu nkomi nga bali mu nkomi violation of media regulations ono UCC wano yakola mulimu gwa ne Media Council ninga bayina kye bayita the Media Council Press and Journalist Act 1995 bano ba violating our regulations ezo so ogenda okuwumba nga tubeera mu government entuufu system entuufu etalimu buyaye etalimu nguzi etalimu compromise nga ogatagiri emyaka gyonna tugiragiramu tumuteekayo emyaka nga 2 ndawanya kulisa nebaka mu nkomi ntukwata Sanyuka tujigala emyaka 8 tujakola license yayo nitukwata bamu ku bakozi abadde basinga okutembeeta ekintu ekyo nga bakola ne mention zaabo abana ba Sanyuka anikati biki uli omukwata emyaka 3 ba case kwata 3 nawe case jange Uganda watembeetako kwata yena nyawo menta olikana katoka wala kwata 2 imikandis bwe 8 gera tusibe embwa nezibeerayo nga temunasibambwa mugende ku Katoko Collections nga tebanna abawengo ezo kwambala edduka liri ku Mham Auction of Liberty CL 3738 balina engoye eby'omu nnyumba enfaiso bed cover n'isuitcases ezitambula ebweru w'eggwanga wa ku 0770883968 oba 0753002365 beba Katogo sawa tewedde mu gye wampadde nato kuyange sebo ensonga ogitanya bulungi tukyagenda maso oli ku Sham 25 sigo yakafuna data nanga omulala break so watunze gomba batulange gundi Skype ate mbatusibe myaka naffe 8 mu bufu webumu tulanga bannaffe aba Manot Haven Airbnb binakwadde akalango jebbi omugezigezi ku Sande okajjukira nga tuli mu bbaala wakamwera mu bbaala nange bakampakulu Manot Haven Airbnb esangibwa Naalya gwayagala okubeera nga ogenda okuwumbulamuko ku kifo ekiri even kiyinza okubeera even much better than your home away from home abantu ogenda okuba nga osanga architecture and design omulungi nyali very unique
ogenda okusangira ka nice view, security ngeri ample, security ngeri guruguru, ate nga parking eri very ample, bedrooms nabagamba zo ziri 2 ennungi ennyo, ekisenge kya master sako ne kyabagenyi, mukyabagenyi mulimu ebitanda 2 ka esimu ekali wifi ekola webale nnyo, smart screen enene, fridge gaggadde mogenda okunyogoleza ekintu, chupayo ya bia mudakika 2 ng'ennyogoze, mulimu ne blender, yes, sofa set mweri, washing machine mweri wosobola nekaza si akulimamba ate kaza kagize nje twade kwaja tukubiddeyo twaddeyo ndeba empanya yoke tukuba ne kubembwa ashebe kubireyo ngosobola ogenda mu Manot Haven Airbnb esangibwa enalia kwa kunamba eno 0701 55 81 33 ogenda obiringa webaka kutulo ushakazemu kone ku munno mutwaleke eyo mbere na ku 2 na ku 3 obulamu butambule bulungi nnyo oleme genda mu Sky Pens Tour and Travel kuberango okaba trawa ngentuleke 27 kalango mukalabao guno omwezi gaba 4 points halali branch ya big events leta mama o tata o kulia sanyuka mu ngeri y'ekisilamu tenga 23 August Hijab Nation shamayanja abaita tubeyo mpola mpola kuingira emitwalo 5 meza 8 million 2 kwa sponsoringa kalango wekaya mpola mpola Frank Antambi wachi muino omutima ombe na Uganda abasajja abakula balina ebiwalata bali bembizi astagfirullah ate embizi koze temwagala muntu abayitako tutya omusajja omukulu omusajja alimye abonye alimye pamba yagana alimye vanilla agani yalima ku molinga agani ensamu kubiye kasese avudde javudde musajja wattu azze aiwa aiwa tomwagala owalabya abali bembizi yabakolaki omusajja omukulu Simon Kagwanjala nava nagagajeno hanzini nebintu ebinyiza aswaza batata omusajja alimye vanilla agani alimye mwanyi molinga pamba atiddeyo ku TikTok wano ati mumuwalana Kagwanjala nawala n'omusajja yali yabaddamuzeemu awo muyimbi Nina Rose yagambye ati Nina mugamba kubate bikumya gwe bireke mukwano mbireke wonna yabafe bantu bizi ekitokera ddala I have issues with Kagwanjala mbizi yebalwanya simanyi Banjala yebeere muluma bannange simanyi oba okuwangala kuno nti omuntu otuuka obwongo buwumba Kagwanjala yawumba obwongo atanawumba sajja akera kola morning breeze ntambi stop it andi ngamba nebuuza nti wetabanjala muyaza obwongo bwawumba tatanawumba bwawumba sajja akera ku morning breeze bwawumba lwaki kuva ddi nga fatherhood tujijajinga na professions z'abantu kati ngezo ng'okubeera taata tonna sala TikTok nga Ashani bwakola toba taata oba oswaza bataata omusajja kyatandika ddi otuba tuzeeyo kemabega tudefininge fatherhood kwe kubeera nti noozadde olabiridde ogayidde and you portray God image yoke nawo tugenda kutuukawo kyekiri kye nagambye nti have we understood jana y'omusajja ono for example ekirungi ogyogeddeko gyenvuddewe omusajja obulamu bw'ensi bwamukaluubirira emyaka gyonna sajja awonya abayeekera ekichwamba abayeekera baali ekichwamba naye waliwo olugero olugamba nti nga tonnafa teweevuma nsi nti omusajja ate mu myaka gye gino egy'obukulu ate Mukama tamwerabidde olengera Mukama wali ow'amaanyi n'amujjukira kati Kagwanjala obwongo bulina okuba nga bwawumba okuwumba yes olw'ensonga nkubuuza fatherhood kyeki nti essaawa zino oyo wabeera nga ye mutabani we ebyaddala ng'ali mu kumusupportinga bw'ati nga bali mu kumuvinga places nga bali mu kubeera nga bakashinga in sente nga bali mu kubeera nga balabirira abaana abato be baaleka ekasese oba abatabani be gye bali nga bali mu kubeera nga bakyusa bulamu what better fatherhood would you ask for such a man kagwa obwongo bwawumba bannange nedda mbizi gyalya nedda wano ku papapo kankujjukizayo akaboozi 2018 nategeka 10 years of Ivan Kalanzi mu media twagitegekera wano ku Georgina Gardens erubya kati Kalanzi nangamba ntambize ebyo mwenge sibitegeera
nendesa abantu bange jukira kola kabozi ni Kagwanjala ebiseera ebyo mu bbo mwe muli Kagwanjala naye sijja mwesiga nnyo njagala goba n'akasumuluzo akataska store nga uze crate singa 10 Kagwanjala tajja nangama njagala 2 ezange njagala ozindite wano nziri nnyo nako nenzimuletera naziri nnyako crate ya bia ezo nali nnyako ali bwaki bwanyumye nanywa taska bia within those sawa nga 2 nga zimaze crates 2 nebifi byembizi nga sesse so ye muntu oyo nga naye ekikolwa ekyo ekyokunywa omwengo omuyitirivu ennyo ogwo nga yinse kugoba no one has ever used it against him to be a very good father. He's the same man. But takunywera mu public. Watakunywera mu banda. Okugunywa oba ogunywedde mu public nenga guli irresponsible. It doesn't matter. But no one has ever used that against him. Ntino tata mubi apo training ekifananyi ekibi. Kyenkugamba nga tona kujja munno kasekere soka we tunolije muggo nawo jemwejjemu akaki akasekere akajonjo ye muntu bwato Kagwanjala so obongo we buwumbira banange obongo bakagwanjala bwawumba to the extent since when did dance as defined fatherhood dance as an element of art an expression of art as other expressions of art nga theatrical performances nga singing twako kawoya nga azina dance yalaba de kodyo mu byokutuukaawo because the man is dancing the man is artistically expressing himself watch it okitegera dance yatuuka ddyo okubeera nga measurement y'omuntu twabeera azino bazinidde mu public bazinidde mu kibi nga tagamba nga kuba ne ku NBS ba Mildred to Haise bakanali nabo abezinyazinya bitatunyumira okumanya obongo bakagwanjala bwawumba Kagwanjala I think either Njala yabadde muluma oba the man is jealous kubanga naye we yatuka akaseera naye yogeza ki statement why are you gay ne bakikola mu meme ne kigoyinga viral ne bakipinga ko on 10 years after later natanga okubeera nga agenda mu nsi endala Kagwanjala bambulidde wano story nti omanyi Shalom lina akavideo kanga meetings of South Africa omusiyazi emvubuka ye Kagwanjala ayina empuma ye Kagwachi Njala Kagwanjala oliwo wano Natonna lumwanjala agenda ku Biva Organic and Natural Health Products basangibwa mu Mengo opposite Masengere lotade tsanyi bajanja bisa dagala gamere dagala wana smartphone genda ku Play Store ojeyo simu ya app ya fe ya Biva Organic obengo gulya ke ebintu byafe 0752 60 yalisika family planning akali nacho kaweka app call ku basajja abami ashali nyanga bikamukoledde 0752 60 24 mwiba nina asthma nina senyiga siva ko bulwadde baana mugende ku Biva Organic wale yawandise n'agamba Kagwanjala yawumba obwongo when you gain the popularity damu Luganda nziziza bwafune tutumu over your gay phrase ngomazo kwogera ako kayogera akantu kakobusiyazi and use that advantage to scam and steal from the poor people in blockchain China gwe yabba damu gwe vunulo livije nokoza so gwo okubba n'okufera abantu yes you moved around using the gay narrative to make money watambula ngo okwesa ekyobusiyazi ngo okola sente like the man is using his dance strokes to get the same nga muzayi wekasese wakwesa ekiwatu kina amazina ge okufuna kyekimu why didn't we call you an insult to fatherhood lwaki tebakuyita kya buswavu eri obuzadde obwo obutaata ikagwa anga kagwa njala so Kagwanjala alina okukya understanding ennyo nti omwami ono teyakyuzinga okubba ngaye Kagwanjala wabadde omugezigezi ono kusinzira ku oyo be yaleeta Kagwanjala akyavuma muzayi wekasese tannaba muzayi kakembo kana agwa kakemba asabira ku live mukadde wange namabi ku comedy store ne comedy yazze ne comedy ne dawana comedy store na cry my comedy store I know alas so balese muzayi kakembo nagenda ku stage na performing mukadde wange chicken ompeggo mukadde wange nenga yi comedy store bali bamanyi kati omusajja ono muzayi kawato yetagenze kusabiriza wabula akozesa ekitone mukama kye yamuwa ekyokuzina ekyamazina
Kagwanjali yawumba obwongo. Ekintu ekyo kyogera nnyo. Oba kimuluma ekibato kikaluba. Alina bujja. Ono mukulu munne bali myaka bonna 7. Omuyisa wakati Kagwanjali yagwa mu kalulu emirundi 3. Okitegeera. So dancing tesobola kubeera standard for fatherhood. Nga twagala ku talent Uganda efunye onyako gino langawo. Yes. Jim Vine. Olwaliro contract yabwe weddeko, they have to renew it. Nsembayo okulanga Ventures Bar and Lounge. Fanyumirwa ku Sunday anniversary ekyange kibaby kiri just ne Ventures yamanyi nnyo. Walaba omuntu. Simanyi Abanyarwanda. Walaba abaana. Nga wali abaana abatukula. Mwana nga sikini eringa kapolese ni baga. Alisinga okunumanza wali abampana ku TikTok ntambi tukwagala nnyo. Nete tebajja. Wali yangamba I want to marry you nengebera mu profile picture ngeri nyange nanga muntu yakaddiwe. Eringa ya mzee kake. Langa Ventures. So Ventures Bar and Lounge esangibwa Najerao. Opposite Starbucks sao. Starbucks sao. Tuli ku rooftop wa. Baina mukola kubo. Masavo. Gwewe nawe nayagala okugenda okujjala mu kona emikwano gyo. Gwewe nawe nayagala okugenda ofunayo ka drink, okufunayo ko kyokulya. Esaba yona nawe obogendedde. Sunday finals za semi. Finals za agoni. Finals za FIFA World Cup. FIFA Club World Cup. Tugenda kuba tuzirabira ku Madrid PSG ne Chelsea. Chelsea bajja kubera. Tubyogerako. Banku yo cent. So ompera lugera kulabira ku Ventures Bar and Lounge, but still no nako lwalero ba enincha kufanya ku Saturday berango owubayo ko lubulu ekigere. Oberenga werolera ku kikulu mukubanga tokugamba teri bala esinga Ventures Bar and Lounge. Papa gamba otya? Mutwabaza Katonda tukubengalo fenna twafunyeyo Global Star bana again mubadde mutuwana performing Nicaragua. Onaje otero okwogera eyo. Edikeza performing wa? Why? Mexico na jogere sije otero okwogera. Puerto Rico alone walala. Nicaragua. Panama. Twafunye Joshua Baraka. Ya performing in Portugal. Tuga twafunye Star. Tali ku tiki jokombo ali mu mbozi, tali mu ebyo sima bichampunyunyu, champanya. Sibi ali mu. Joshua Baraka ya presentize Uganda e Portugal. Abazungu bagamba yaje makayimba ki? Even if it breaks my heart, I'll give you the lighter. Ngomuzungu ali ati. Twaonyanya abatufera. Ora miziko Uganda wachuse. Ali global. Jogenda ndabayo newe egendereze. Sinjendaga mubadde mutulimba hakubabisawe yayimba Nicaragua, Uruguay, Sierra Leone, bayimba Vietnam, ni Colodeni yani je bayimba kanyaga tabe. Eddie Kenzo ne Baraka as we speak. Nga toyogera nga akolera ali ku musala gwa Kenzo mayingu wachuka. Omusala gwogunsa iningira. Ntambi wachuka. Ntambi gwe yampandikiranga ebyakubanga Kenzo. Sebikuwandiikiranga ko. Neka tintambi wachuka. Ntambi 2 Kenzo. Kenzo kati gwafunya abayimbi bo. Kenzo ne Shiba. 2 Shiba. Kenzo. Shiba. Kenzo. Jenyero. Shiba. Kenzo. Jenyero. Nenava gure. Ntambi tojja malako. Feba team Joshua Baraka. We are very happy. Nti Baraka yamenyewe cha Eddie Kenzo. Omaliriza. Ya performance Portugal Nicaragua. Nicaragua Mexico mbatuju. Wekara kwa Kenzo jayimba. Banyogenda bagambi kati Joshua Baraka asinga Eddie Kenzo okuba global. Ompadde omukusalange njogereko. Naye kwesa forum nga Shalom Independent Forum wekola tewekubira ntambi. Sigenda kwekubira. Towana Kenzo mbu yasinga. Kuba kati kitambula. Joshua Baraka ali ku festival Portugal wali Ronaldo. Jebi Nyambo salimu ebigambo ya Shalom na byayogedde obiteke ewuwe. Eddie Kenzo alabe ku musajjo. Kenzo yakuita ku federation. Nagenda kuwa interview. Nagenda. Nze kakati sebujja. Ronaldo agenda ba ku festival eyo. Joshua Baraka je yayimbye. Jebi otandikira wano. Kenzo agenda performing. Wali banazanya banakawule kigenya bayimbira mbanna Uganda nebaza bali global. Tubali global, bali global. Kati njogera mazi. Mazi guga. Yes. Joshua Baraka, our man, we love you, Joshua Baraka. Ekisookera ddala. Festival wadde bagita Afro Nation. Afro Nation yeno yemu ku festivals ndowooza wetaba yakubiri yakusatu muzisinga amaanyi mu
muzigatta abayimbi abafirika ebweru wa Afrika ddala mu diaspora awo webityo tebayimbira bannayuganda ngammwe wali ogenda abagenze Dubai eyo ogenza kuyimbira ano ba TikTok kati ovudde mu Uganda ogenza kuyimbira bannayuganda omanga munga muli global temuli global oli grofu Afro Nation ndika 2019 nejja edition yasookera ddala era ey'amaanyi eye Portugal. Portugal ina flagship ya Afro Nation ye meaning ekyamaanyi ennyo but ne bakola spin-offs then 2020 tugenda mu COVID 2020 tugenda mu COVID nezikomawo 2022 negende Accra Ghana then 2023 negende Puerto Rico Kenzo yaliyo haji yaliko eyo Kenzo bya ne Ghana Accra ebbiri Afro Nation lwaki Kenzo ayimba nnyo Puerto Rico yatamanyi yayino gende Portugal mu 2023 mu Afro Nation edition eyo naye nga COVID akyaliwo so zigenda zitambula kati ku mulundi guno yakomyewe Portugal naye nga Portugal y'amaanyi because it meaning ky'amaanyi nnyo commercial lwaki Kenzo tebamuyise mweno bamuyita mweri nga COVID gyali eno nga tebamuyise mweno tezinnaggwayo twaga amuyita ziggwa tannaku 3 tewali ngamba zindala ez'emyaka emyaka nanti ngamba guno omwaka bayise Joshua Baraka bamugamba kasita wasa minister nga atakyali gondi nga bayagiranga kakati muzimu ku festivals ndala z'amaanyi wajja bayita mawazine ojimanyi mawazine ye Morocco eyo ya tabu Kenzo yabeerayo teyali manyi Kenzo ayimba nnyo atali babanyiruzungu mawazine yesinga amaanyi mu Africa ebira mu Morocco mawazine wantu nawo blankets and wine wantu inawo nyegenyege erejja nyegenyege festival neyo teri global eri global ba eno zino kale eno Afro Nation egatensi 138 countries neweta yabayimbi abamaanyi ne bajja to celebrate music, to celebrate food, to celebrate culture bibera bingi and by the way tembera bya Pride Month man and by the way festival weto ino kuba festival kintu mu Luganda festival yandibaddenga entujjo kati oziwa abada Uganda bakopa ebintu festival atenga concert nga bayimbi bokaboka bebazze sanyu ne yafenyi oji Kenzo yurugogo nanje sanyu yenze festival ya Jenyel bagamba eyakatwega tako nkujjukiza Jenyel ekivulu kya musala wiki 2 emabega yakola yenze festival ya hip hop abayimbi tebayimba babaluku yagana naye ntambi taagala kyogera kubanga Jenyel amuwasiroko jateeka mu mmotoka naye nga Jenyel yateeka ekivulu kya musala nawe yakatwega tako kujjukiza mbu ayatukulusumu yakyawa Dr. Akuram engineer Akuram naye bamukyawa abayawukana tebali bonna bwe yakafuna essimu kati festivals fe tuzikola bulala naye waliwo this mawazine waliwo African Music Global Stars waliwo Afro Future nayo nebeera Ghana bali bagiyita Afrochera nga bakijja mu Kochera eri so ku Afro Nation nga njizeeko ko Joshua Baraka ya performance olunaku olwajjo bali yala kutegeeza mu Uganda ali eyo nti Eddie Kenzo ye mu Uganda eyasooka okuperforminga ku Afro Nation byali online yali eye Ghana eye Puerto Rico then Joshua Baraka ye mu Uganda owokubiri azzeemu performinga ku Afro Nation the difference is kyasinze ku Eddie Kenzo ya performance ku ina flagship ey'amaanyi Portugal ey'amaanyi ya performance olako so ebeera milestone yaki y'amaanyi nnyo then gye bayita Summer Festival gimanyi ey'omu America esinga amaanyi ndowooza mu nsi wonya nkyali wange wanabikola bamuyita Philip Kayanja kati ali Kenya eyaffe agala afuna visa agenda Canada akola Summer Fest naye akolayo ejjinja yabba mu kyabali so mu bannayuganda abalala abazze bagenda ku festivals ez'amaanyi eziri global Papa Abdul Mulas atombuulira entujjo y'e Masaka kinawolovu mu bbaala nkudde mmonyo festival mukono gwe MC Yala namugamba lulino ga tomumanyi nakajama yakubuza yaliwa MC Yala abajukira NTV News Beat banakola abalwiminganga bakola yaliyo musajja omukyala MC Yala she's a Ugandan Kenyan mama we muna Kenya muchukuyu alinga John Kulis mami we ekisumu Kenya owash kakali yo MC Yala over 2 weeks ago kankulaga gye yabadde performing okakasenti no bana Uganda mwana nga asikashisha MC Yala yabadde Kalagwai
Glastonbury Festival mu UK. Glastonbury Festival mu nsi mu festivals ya kusatu. It is the third biggest stage. Era ye first East African artist yasoso kugenda ku stage eyo. Oyo MC Yala. Nene beba ali Tanzania. Yakava mukasoke malirize bino. So MC Yala ne so MC Yala yomu kwa ba artists mu Uganda abatayogeddwako naye nga she has not done to be what to be talked about in Uganda. Anti Uganda kuleve endala bamo era akibole mu mwogerako. Uganda si target. Oba mu Uganda abamanyi batono. Abasenga gundi yakoze bwati. Gundi yayiride munne asi. Tuli Tanzania kati. Muri batono abamanyi ebintu bino. So MCR yomu kwabo abakoze festival abagenda ku festival ziri global. Kali bana Uganda bali basatu bokka. Eddie Kenzo. Yes. Joshua Baraka, MC Yala, ne Bebe Cool ali Tanzania. Yadde kusafina agambe ya fangisa Diamond Platinum enyonyi. Tuli ku festivals ezensi global festivals. Bebe Cool kyakola ki? Bebe Cool yimba ku Mandela, ku birthday ya Mandela. Festival, ndi ku festivals. Not birthday ya Mandela singa festival. Bebe Cool seba ayimbye. Kituufu. Ne kale banonze ndi ku festivals. Ne Bobo yimbe Jamaica. Yes. Ku festival. Yes. Shalom toyiwa gundi munnyo mu kiwundo. Ne Papa Abdulmulat ajja ku Serena festival. Kakati obadde ombuziza ekibuuzo wali has Joshua Barak now surpassed Eddie Kenzo's to be Uganda's biggest international export? Njakiddamu emirundi ebiri. Ekisookera ddala Eddie Kenzo did what he had to do n'akikola. Bannayuganda obuzibu temagala kuwa credit where due omuntu amala kufa ne mumuwa ebimuli. Tugimuwa Eddie Kenzo eta BET ebintu yafuna minister afetumuwa credit. Ondozola abyoteeka. Yona credit. So sumu afuna minister. Ebintu omuyimbi gwe twaligambe ali global. Otwa tukola metrics. Metrics. Oba parameters ko tulina okubeera nga tupimira. Eddie Kenzo scorinzeko kebimu. Ezibera critical acclaim nga awards ezo nti ayina BET the first ya Ugandan, ayina Grammy award nomination, ayina nendala zino Colodion zani ezo wezityo. Okitegeera. Okukuba shows. Bayimbi bangi abakubye shows. Naye nze nganze entambi. Okuba show eri international oba eri global. It doesn't necessarily mean nti no gwabeera asinga. Nira ku example y'omuyimbi gwe bayita Elvis Presley. Elvis teyafulumako ggwanga lya America genda kukuba shows mu nsi ndala okukakasa nti no is a global artist nti wamaanyi. Kiba kiddamu ekintu kya Frank Gashoba kyeyagamba bamubuuza who is an international artist. Nagamba national artist yoyo artist nga olaba Burna Boy, ba Wizkid abakuba shows in London egundi. Anti Gashumba abakola bya TikTok. Yes, but necessarily mbadde ku example ya Elvis Presley yakuba shows 1600 shows. Nga 600 zokazoka ziri mu kibuga Las Vegas. Then shows 3 zokazoka zizali Canada nga yo kinya na mpini nsonga ki manager we gwe yayina yali musajja nga immigrant okuva mu Netherlands. Nagamba singa nva mu America n'engenda n'enzunga nyizo obutakoma omuki mu America. Ate nga ayina ne stage ayina ne flight yennyonyi. Stage fair nga ate ennyonyi. N'amaliriza nenga yomu ku icons ba music mu nsi yonna. So omuyimbi talowooza nti nno okukuba outside Uganda kikufuula w'amaanyi. No kikufuula of course naye nti si kye kyenkomeredde kisembayo. Oba kitegeera. Bombi ekala gwai. Yes, si kye kibeere kisembayo but we can also use it mu bimu ku bipimo but si kye kisembayo because waliwo abalaba ba globals abatakoze eki abatayimbyeko bwe. Baka naye Kamili South Sudan ku independence. Juice WRLD yafana etayimbyeko bweru wa America. Big Pan yafata yimbyeko bweru. Extension. Abo. So olumta kitegeeze ekyo ozo kimininga kyaki kimininga kinene naye okusapasinga Eddie Kenzo ndowooza debate yali baddawo naye tulina okappreciatinga buli omu kyabeera the contribution gy'abaataddewo. The problem we have in Uganda fefe nyini fa abeerwana tubeeranga ensenene z'otadde mu kacupa wansi eneebeera eyambuka eno ng'egisika ng'egiruma ebeere ng'ekola ki ng'ekka wansi. Nze nandowooza nti no buli omu contribution gy'abeera akozeeko mu kaseera ako tubeere nga tugicelebratinga than painting achievements and successes z'abayimbi ababiri tulabe mbu ataani abeera asinga munne mu measurements ezo. Essaawa zino kyenjagadde ku Joshua Barak
ayawukanyeko n'abayimbi ba Uganda abasinga nti everything he's doing, it is very intended, it is intentional. I'm doing this to achieve this. I'm doing this to achieve this. Abayimbi ba Uganda abasinga ebimu bibatomedde. Noberanga oli awo ne bagamba gokimanyi nti oluyimba lwatuuse gundi. Nkola John Black. Lwadde lumaze emyaka ng'ebiri. Ndalwaka. Ne from nowhere yalugenze Nigeria. Gokimanyi oluyimba lwa Joshua Black lukubbe Nigeria. I mean Olani? John Black lukubbe Nigeria. Nga kituguddeko bugwi. Nga it's an accident. Kiba kitegeeza nti tujja obujja kuba bubeerawo ne tubugenda kubeera nga butuyambako nnyo goyinga ku levels eza waggulu. But for Joshua akulaga nti wabeera akola album for example tanakola album doza aina EP nengo olaba amanyi wagenda ogidistributinga wabeera mu studio amanyi bayimbira the ninch nti music ono mukubye naye nga primarily target si ya Uganda, target y'abantu abawuliriza sound bwati nishigenda okuvayo nga buli kimu kiri. It is like science chekola bwekozi era Joshua buli achievement gyatoke sawas and it is calculated, it is on merit. Taina nnyo budget ya sete nyingi mwatademo billions and billions to go and push in countries to do what everything chiri organic ekikola kyokka takaka obo kitegeera tagenda kuyomba n'abantu ku TikTok lwaki wayogeredde oluyimba lwange lwaki wayogeredde album everything kyakola kiri intentional. Obuzibu bwa Uganda abayimbi abalala bagala okukola ebintu olwabaddekaawo nga onaki bayagala dokkola ng'oli buto nogasinga mbeera nga nfunye sente kijusobola okukola kyekyo so n'ozifuna mu bukadde noyagala okukola ekintu ekyo naye ng'ogende Tanzania nedda sinayogera awo wentyo adde era kale so be bayimbi ba Uganda abasinga nti bakola ebintu wano kwagala kakasa okitegedde neka nkoleyeko kwa alubamu nange makube sound eno sebo West Africa mbeera njimazi okitegeera naye nga it is not going to be organic. At the end of the day, after some time, we shall come back and have the same debate. What happened in after injecting in 3 billion Ugandan shillings? What happened to the project? Some years we shall have that discussion. So, but for Joshua Baraka Akulaga, with little budget he has, but because of his strategic creativity, which turning into magic. Ye muyimbi ekayika mu Uganda gwe nakalaba akola ekintu ekyo abalala bibagwira buli muntu agwiriddwa ekintu bw'omukisa Jessica wabata ku capitalize nze bulungi kaseera kaba katono nnyo nga akomyewo wano era kubanga weewuunyaamu nti musajja wange wadde ki what happened oba kitegeera yalina kubanga yeeyongerayo bweyongezi ne lwaki yakomawo wano kitegeeza nti kulowoozaako lwakuba mama. Yeah, so that is the challenge we are having as Ugandan artists. And believe me, even yesterday when I was on NTV, I told the Ugandans who are listening, who are tuned in, nedda the Uganda's music industry yafa mu 2022 era kuliguni kuliko RIP yafa era Joshua Baraka ensonga lwaki is doing wonders because era semu na Uganda nnyo Kenyan, Rwandese, but yakulira Uganda. Genetic genes ze. Naye abasigadde bonna muganda wange. 2025 RIP music Uganda music industry nenga akyasobola okuzookizibwa nga Jesus yazookiza Lazaro. Naye singa mubeeranga mu budde mumalira ku TikTok we mwevuma we mwewemula like okubawo ekigambo nti olinga ekisawo Uganda music industry gena kusigala mulimbo. Paka mutabani wa Jaden bana kubahitika bunama wange. Tetugasukano musibe bulungi mbere bulungi mweraba.